Oluvannyuma lw'okulumbibwa abapoliisi ku hotel room oba ku hotel Bobi Wine gye yasuze olunaku lw'eggulo akedde ku adressinga bannamawulire ku nsonga eyo era n'abannyonnyola kiki what exactly happened. Abantu abasinga abaagala okukola ebintu oba mbite byakiyita mu lujja ebyamangu mangu bajja kunenya Bobi Wine ku bigambo byayogedde olunaku olwaleero. Ekikolwa ekyakoleddwa ku Kyagulanyi ne ttiimu ye jjo poliisi okubalumba n'ekasuka teargas canisters mu rooms zaabwe. Omuntu yenna atabala bya bufuzi ng'olwanyisa dictator ajja kunenya Kyagulanyi obutalagira bavubuka abo kwenganga poliisi. Kino ngenda kiddamu omuntu akyakutte remote y'eddembe n'okutabanguka kw'eggwanga Uganda ali omu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Ojja kikkiriza ojja kigaana ku bintu byonna ebimutuusiddwako. Kyagulanyi agaanye okugwa mu katego ka regime. Basuubira nti bagenda mukola buli kimu alagira abavubuka beekalakaase oba oliawo eggwanga ligende mu state of emergency. State of emergency gwe atakimanyi yembeera whereby amateeka nga tegakyakola owa poliisi ajja nakkuba nga tayina agenda muvunaana kye bayita state of emergency. Amateeka gaba tegakyakola tubeera tugenze mu kye bayita martial law. Kyagulanyi Ssentamu kino kyonna akyakiholdinze wabula akola kino nga wabagamba let's be non-violent, we rather be assertive. Tewali nsonga lwaki gw'otandika okuteekawo embeera erwana ng'ate waliwo embeera egenda osinga kweno. Abagamba bannayuganda mugende mu kalulu, mugende mu kalonde, mu bungi, mu kakuume, we bakakwatamu awo ye mandate yammwe bannayuganda. Eyo order yagitowadda. Kati omusuubira nti asobola okera ku makya agamba abaana benganga aba poliisi. Remember the day Bobi Wine we bamulemesa okugenda eyiganga. Abaana beetooloola aba poliisi nga mubutuufu basobola okuteekawo embeera. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu press conference gy'akoze enkya ya leero ategeezezza eggwanga what exactly happened we balumbiddwa poliisi. Katukomewo after this. Olunaku lwa leero twagadde okwogerako eri mwenna bannamawulire. Mubadde mulaba tubadde tugezaako okubaweereza buli ekigenda maaso nga tukibaweereza live. Twasembye okwogera nammwe jjo nga tulumbiddwa poliisi nga bagambye nti babadde ne be banoonya era nga bwe mwalabye ne rumu zaffe bazikubye tyagaasi. Naye era tekyatandise jjo. Mujjukira nti ennaku bbiri eziyise omwami oyo abadde ng'atugoberera gwe bayita Mukiibi ng'era ttiimu ye be baatomera abantu aba bodaboda abasatu bamale batteko omu nga tugenda e Busunju. Mwamulaba ennaku bbiri eziyise nga atomera oyo Daniel gwe mumanyi nga Dan Magic ng'amutomera ne kihelmet eky'ebyuma era n'amuyisa bubi nnyo n'amuleeta ebiwundu bibiri mu kyenyi ne kalinda minyira. Olunaku lwa jjo twabadde tukomawo okuwummula. Twategeezeddwa nti emmotoka eyabo tubadde mabega emu ku mmotoka zitambula nazo ekulemberwa munnaffe gwe bayita mu lugwala wa Bobi yasaliddwako poliisi ne babajjamu ne babatika ku Jeifanga ne babatwala ku CPS ey'Erira ne babasibira eyo. Bwe bukeeredde nga bataddeko 7 naye nga 10 bakyabasibye era tusindiseeyo ttiimu yaffe bamanye musango kigulu babavunaana balabe nga bannaffe babajjayo. Anjogeddeko n'akulira poliisi mu Lango ne Soroti gwe bayita Afande Nkole n'antegeeza ekyabatulumbisizza jjo babadde banoonya omukuffe
mutuyita tawa era agamba nti bagamba nti yababyeko laputopu buno buuma buno obusalako essimu kina ekisumuluzo n'engoye. Tetukimanyiiko ekyo era tumanyi nti poliisi ebiseera bingi nnyo bateekawo ensonga zaabwe. Nze baali bagambyeko nti bankutte n'emmundu, so tumanyi nti bayinza okuba nga nsonga yaabwe, naye tuli mu kinoonyerezaako. Tetugamba nti ffe tuli batuukirivu, naye tugamba nti ebyafaayo byonna biraze poliisi ng'ebadde nga eteekawo ensongasonga kuva we twava ekanga information era tubadde nga tugibawa. Baagala kukwata bannaffe nga battawa n'abalala. Kino nno tekitandise kati. Tuze tusoma enkola ya Mwami Museveni ti kampeyini buli gye zeeyongera aba ayagala otusalako bannaffe agende ng'atukendeeza mpola mpola. Ba Edi Mutwe bali mu kkomera, ba Ekiro bali mu kkomera, ba Bobi Yanga kakati baagala tawa gye bujjako ojja kulaba nga bagamba oyo Jona naye beetaaga omukwata. Gye bunaddako nga bagamba Dani Magic mulaba bamwataakinga ne luli patani y'emu basooka kumukuba omwami y'omu mu Kiibi yakuba tiyagaasi yakuba Dani Magic, so yakikoze leero. I want to emphasize naye tugenda Karamoja. We are going to Karamoja. We are not going to stop. I want to emphasize this once again in English time. This has been the pattern of the police used by Museveni. As the campaigns go on, first they let them happen to gain the legitimacy, but as the campaigns go on, they start trying to isolate me, to try to take away my support system. First, they arrested Edi Mutwe, Bobi Yang, Ekiro, Smarty, Gaddafi. They want to take away all my security team. Now today, they are targeting Tawa, and we had been informed even before we left Kampala that Tawa was once. Now when Afande Nkore, the head of police in Lango and Teso came and said that there was an allegation that Tawa stole their internet jammer and their laptop and their key and their clothes, I knew that something must be. Unless we move, we are going to reach every corner of Uganda, whether in a car or in a boat or in border or on foot. We are going to reach every part of Uganda and preach this gospel of unity, of reconciliation, but most importantly of owning our country, of knowing that we are Ugandans. This is our country. This is our country. They are no longer going to use us as tools against each other, because we are the only tool they have. Once they have our brain, they have our bodies. Once they control us, once they don't allow us to trust each other and think together, they will always have our backs bent as they feed on our backs. So yes, as we leave Lango, we want to appreciate the people of Lango, especially the young people of Lango. Thank you very much. Thank you very much for taking this upon yourself. We are living. All we can share is this seed of eye-opening. Now you go on opening other eyes. Take this idea and run away with it. Own it. It is yours. It does not belong to anybody from any region. No, this is people power, our power. Take it on. Offer leadership to your friends. Be that young man, that young woman to rise up from Lango again. At least you have evidence that great people have raised from this soil. You have evidence. There is never going to be a time like this in our lifetimes. If it is to happen again, it will be in the lifetimes of our children, not in our lifetimes. We are the youth. Well, I'm way past youth, but you are the youth of this generation, and it is the youth that do things. So I take the same message to Karamoja. Please emphasize the same message here in Lango. Let everybody understand. Use the things that are happening to realize where you are, where you have to be.
I salute the comrades again, Comrade Adonyo, where's Mawa? Comrade Mawa, Honorable Isha Oto, all the coordinators in Lango, all the candidates, all the friends, even the friends in other parties like UPC. We've had conversations with them and we realize we are all slaves on our own land. So we can work together. Claim your political party when you're not allowed to function like a political party. Exactly. So we are not a political party. Even UPC, you